أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. وشبه الله سبحانه وتعالى tumwebaza olw'ebyengere bingi byatuwa entakera, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna atuwongere aleme kutumma. Abalabi b'omukutu gwaffe guno tubaaniriza nnyo, barakallahu fikum. Ne bannannyini mukutu gwaffe tubeebaza okutuwa akakisa okubeera nga tubaako kye tubajjukiza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala olutuula lwaffe luno aluteekemu omukisa. Olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda bajjukiza ku mulamu omukulu ennyo ogw'okuzza obujja imaani zaffe. Ekigambo kino kikulu nnyo, okuzza obujja iman. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fas'alu Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum. Mu hadithi eyo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nti iman, obukkiriza bw'omuntu, la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, muggwe mulimu kye bayita al iman, obukkiriza. Ekiseera kituuka imaani yo neeyenjebuka, neekaddiwa oba neefeedinga, nga bw'olaba omuntu bw'agula olugoye n'agula ekkanzu ng'eno, ekiseera ne kituuka olugoye ne luyulika, olugoye ne lukaddiwa, nga kyetaagisa ki? Kyetaagisa olugoye olwakiri oddukuba ebiraka oba okulwoza oba okulugololako. Kati omubaka kyava atuwa amagezi n'agamba nti fas'alu llaha, ebbanga lyonna sabanga nnyo Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum, Allah azza obujja iman. Olaba waswafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-iman bi annahu yakhlaq kama yakhlaqu ath-thawb. Owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam yaddira iman n'abeeranga agigeraageranya n'olugoye. Omusiraamu yaqa ebiseera byonna agwa mu madhambi wal atham wama yalqaahu fi hadhihi al-dunya min al-fitan, tugwa mu bifitina nyingi ezifuula imaani zaffe okubanga zikka. Kati Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oluvannyuma lw'okukimanya nti imaani z'abantu zikka, kwe kubeera nti atuwa amagezi ebbanga lyonna tuzze obujja imaani zaffe. Arshada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila darurati tajdidi al-imani fi al-qalb bitawajjuhi as-sadiq ila Allah tabaraka wa ta'ala. Omubaka atuwadde eddagala omuntu yenna ayagala okuzza obujja imaani ye yaga nti fas'alu llaha, sabanga nnyo Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum. Beera ng'ozza osaba Allah azza obujja imaani yo. Omusiraamu ow'amazima adda eri Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'aluhu, abeerenga Allah amusaba an yujaddida al-imana fi qalbihi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, weshiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Weshiba Allah subhanahu wa ta'ala anyweza abakkiriza n'ekigambo kya la ilaha illa Allah. Buli wowuliranga imaani yo eyenjebuseemu, tawajjuh ila rabbik, deri Allah tabaraka wa ta'ala. Wala budda, osaanidde omusiraamu andaba, min jihadi nafsi wa muhasabatuha, oteekeddwa okulwanyisa omutima gwo, oteekeddwa okukola jihadi nafsi, okukola olutalo ku mutima gwo n'okwebalaabalamu, wa ilzamuha bilhaq, okubeera nti omutima guno oguzza obujja
nga bw'osaba Allah imaani yagiza obujja naawe oteekeddwa okwerwanako. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu Al-Ankabut aya ya 69, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Walladhina jahadu fina, abeerwanako Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti aba teeka kukuba eggolokofu, imaani zaabwe nga zidde obujja. N'olw'ensonga eyo bannange, twerwaneko okuzza obujja imaani zaffe, twerwaneko okubeera nga tuzza obujja imaani. Lwaki olwayo twogedde ku imaani? Oli ayinza okwebuuza lwaki tulonzeeyo ekyo? Al iman, imaani yo athmanu shay'in fil wujud. Subhanallah, mu bintu byonna by'olina mu nsi ebitavuganyizibwa, abantu abalala bavuganya ku byabugagga, bavuganya mu baana, naye ekintu kye batabasobola kuvuganyako huwa al iman. Wa aghla kanzu fi hadhihi dunya, era ekyebbeeyi omuntu kyaba nakyo al iman. Waman iftaqadahu iftaqada al hayat al haqiqiyya, omuntu yenna atayina iman, atayina bukkiriza bwannamaddala mu Allah ne bukubulako, oba obuliddwa ekyebbeeyi. N'obulamu bwennyini okiyitibwa bulamu, omuntu ayitibwa omusiraamu omulamu ateekeddwa okuba nga alina imaani. Fa innahu, lwaki la hayata haqiqatan lil insan illa bil iman. Tosobola kubeera mulamu, tosobola kuba na bulamu bwannamaddala okujjako ng'olina imaani. Wa amma mujarradu lmashi ala al aqdam wal akhdhu bil aidi والتكلم بالألسن دون الإيمان بالله فهذه حياة بهيمية. omuntu okutambula mu nsi muno ng'olya buli mmere ya Allah, ng'ossa omukka gwe, obulamu nga tomukkiriza Allah, bulamu bwa nsolo. liannahu, obulamu obwo obw'okulya, kunywa, kwambala, yashtariku fiha al insan wal hayawan, ensolo ziryanga bw'olya, naye kye zitayina al iman. Allah subhanahu wa ta'ala kyava atukowoola eri obulamu obwannamaddala, n'agamba Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga kowodde n'omubaka we yanukula eri ekyo ekinaakuwa obulamu, tugambye obulamu obwannamaddala huwa al iman billah. Basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ekigambo kino eky'okuzza obujja imaani n'okubeera nga beefaako nnyo imaani zireme kukka, gwabanga mulamwa gwabwe, era beerwanangako, baakubirizanga nnyo bannaabwe okubeera nga beeyambayamba bazze obujja imaani zaabwe. Wulira Khalifa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yaqulu li ashabihi, yagambanga banne nabaga nti abange halimmu nazdadid imana, abange mujje tuzze obujja imaani zaffe. Ta'alaw nazdadid imana, bwe yabeeranga ne banne nga baga nti abange mujje tubeere nga tuzze obujja obukkiriza bwaffe. Ai yayinga ategeeza ki? Ta'alaw, mujje najlis, tutuuleko wansi, nadhkuru llaha tabaraka wa ta'ala, twogere ku Allah, wa nadhkuru aljanna, twogere ku jana. Buli mubeera wamu ne mwogera ku Allah, ne mwogera ku jana, ne mwogera ku muliro, wa nadhkuru wa'idu llah wa wa'dah, ne mwogera ku biki Allah byasuubiza abakkiriza, ekyo nno kibongera okubeera nti imaani ziri nnyamuuko. Abdullah ibn Mas'ud ku nsonga eno gye tuliko olwaleero y'okuzza bujja imaani yagambanga banne abange, ta'alaw ijlisu bina nazdadid imana, mujje tulabe nga twerwanako imaani zaffe tuzizza obujja. Naye ffe tukiina ekyo? Oyinayo munno gwogamba tugendeko mu darusu eno? Oyinayo munno gwogamba tuleko wano tusome ku Qur'an tuzze obujja imaani? Era mu duwaaze eza Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba nti Allahumma zidni, ay Allah nyongera imanan, imaani yange gyongezeeko, wa yaqinan wa fiqhan, mbeere n'okukkirizamu okwannamaddala ate ompe n'okutegeera eddiini eno. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Abaffe twebuuza, omusiraamu
ow'obuvunanyizibwa. Imaani eno gitwogerako olwaleero erina weetuuka nebeera ng'ekka oba erinnya kituufu. Era omusiraamu ow'obuvunanyizibwa ateekeddwa okweceekinga, hasib nafsak, ebiseera byonna weebaleemu oyimiridde otya n'okukkiriza ku mu Allah. Kyova olaba Abu Darda yagamba min fiqihi al-abd, omuntu yenna omutegeevu, omuntu omumanyi, an ya'lama an amuzdaduhu wa muntaqisun, oteekeddwa okumanya buli lunaku olukya nyimiridde ntya mu imaani yange, ndi mukendeevu oba eri waggulu. Nga bw'obeeraawo n'oba n'ekyuma ekikupima puresha, n'oba n'ekyuma ekipima sukaali, n'obeeraawo n'obeera nga weekyinga ku akawunti yo, olabe akawunti yange erinnya obekka ne ku nkolaganayo ne Allah tabaraka wa ta'ala, oteekeddwa okumanya amuzdadun, olwaleero nsomye ku Qur'ani, olwaleero nsomye adhikaari z'okumakya, olwaleero nsadde salatu duha, amuzdadun am muntaqis. Min fiqihi ar-rajul, omusiraamu yenna obuvunanyizibwa ateekeddwa okweteeka ku minzaani buli lunaku olukya, amanye nyimiridde ntya wakati wange ne Allah tabaraka wa ta'ala. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu عن عمير بن حبيب الخطمي يقول رضي الله عنه أتقام الإيمان يزيد وينقص. يقام بنيت أبانك إيمان ينيرين ينكا نمبوزا إكيتيا إرينيتيا يقام إذا ذكرنا الله بلوتوغيركو الله وحمدناه نتمتندرزا وسبحناه فذلك زيادته. شبايتو كلين kwa iman buli woyogera ku Allah n'osoma Qur'ani n'oleeta obulaadi bwo oba erinnya. Wa idha ghafalna, wabula bwe tugayaalamu, wa dayya'na wa nasiina fadhalika nuqsanuhu. Okuka kwa imaani kwe kwerabira Allah n'owerabira okusoma adhikaari, okusaala eswala za sunna. N'olw'ensonga eyo tugenda kulaba ensonga ki ezikuyamba okulinnyisa imaani. Imamu Ahmad rahimahullah bamubuuza ku nsonga y'emu, owaye imamu, imaani erinnya nekka? N'agamba naam, al-iman yazidu, imaani erinnya hatta yablugha a'la samawati sab', erinnya imaani Allah nga yakusaasidde esobola okulinnya paka ku magulu 7. Wa yanqusu hatta yasira ila asfala safilin, ekka wansi ensi 7. N'olw'ensonga eyo atuwuliriza n'atulaba weerwaneko nnyo imaani ye ereme kuyenjebuka nnyo okutuuka ku ekyo. Nsonga ki ezisobola okutuyamba okulinnyisa imaani zaffe nga tugenze mu musomo direct? Baganda bange, twerwaneko buli lunaku erukya weekyekinge olabe nga imaani yeefunamu ku mbavu. Ensonga esooka, taallum al-ilmu shari'i. Omusiraamu yenna afunye ekinyegenyege nga tumubuulira nti imaani erinnya erekka, wabula tajja kusobola kulinnya nga toyina bino. Ngenda kukuwaayo ensonga 5 ezirinnyisa imaani n'ensonga 5 oba oliawo ezissa imaani yo. Ekisooka, ayagala imaani yo efunamu ku mbavu, beera ng'osoma irimu y'obusiraamu. Fabil ilmi nafi', ilmu kitaabi wa sunna, irimu egasa ye irimu ya Qur'an ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yazidu al-iman wa yaqwi hatta yatamakkana fil qalb. Omuntu buli wayitiriza okusoma Qur'an ne hadith z'omubaka Muhammad, imaani ye erinnya. Wa abwabu ilmu shar'i kathira, emiryango gy'okusoma mingi naddala ku mulembe gwaffe guno. Tuyina social media, osobola okutula wootudde n'osoma, osobola okugenda ku masjid, abwabun kathir. Wa awwalu ma yadkhulu fi dhalika, wabula omulyango ogusooka mu birinnyisa imaani y'omuntu, qira'atul Qur'anil Karim wa tadabburuhu, okusoma ekitabo kya Allah n'okukifumiintirizaako. Fa inna kalaama Allahi, kubanga ebigambo bya Allah, min a'zami ma yazidul iman, Qur'ani erinnyisa imaani y'omuntu naddala nga agisoma agifumiintirizaako. Qala Allahu ta'ala, وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. bujulizo bonna obutulaga nti omuntu aba afumintiriza Qur'an aba agisomye bitafakkur wa tadabbur, Qur'an tesobola kukulekanga bw'obadde gukigezeeko saawa zino bikula Qur'ani yo osome qul huwa Allahu ahad yokka ejja kukyusaako kunzikirizayo. Lwaki Allah agamba nti kitabun anzalnahu, nasse ekitabo kino Qur'ani mubarakun, nga kitabo kya mukisa, liyadabbaru ayatihi, abantu bafumintirize ku bijirimu Qur'ani eyo, waliyatadhakkara ulul albab, abalimu amagezi bebuulirire nayo. N'olwensonga eyo imaani erinnya n'okusoma Qur'an. Fatadabburu al-Qur'an, batumaliza ensonga eyo, okusoma Qur'ani bitaammul fi ayati yazidu imanul abd. Ensonga esooka erinnyisa imaani y'omuntu okusoma Qur'ani ng'agifumintirizaako. Naye subhanallah, kam minna, bameka muffe ng'asobola okuteekako Qur'ani n'agifumintirizaako. Osanga omuntu ewaka ng'agiyina ku flash oba ku kompyuta naye nga byesoma tolina kyotegeeramu, imaani tesobola kulinnya nga tofuddeyo kumanya Qur'ani kyetegeeza. Ntegeeza ki? Oyina okuddayo omuwalimu wo n'akubuulira suratul Fatiha neetegeeza ki. Bwe banaakubuulira amakulu ga al-Fatiha kijja kwongera ku imaani yo. Ensonga ey'okubiri, ma'arifatu asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ulya. Oteekeddwa ebbanga lyonna anoonya imaani yeefunemu ku mbavu erinnyemuuko okusoma amannya ga Allah tabaraka wa ta'ala n'okugamanya kigategeeza. Abantu bangi tumanya amannya ga Allah naye gategeeza ki? يقول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله سبحانه وتعالى ina amannya amalungi. Amannya ago omuntu aba agasomye n'agategeera bulungi n'agakolerako bye gagamba, imaani ye erinnyamu. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa arrahman arrahim almalik alquddus assalam. Amannya ago gategeeza ki? Njagala gwandaba olwaleero bw'omala programu ddayo ew'omuwalimu wo akubuulira erinnya limu ku limu, tojja kuva ku mannya ago nga gategedde fiqhi agalimu nga imaani yo tefunyeemu ku mbavu. Qala Allahu ta'ala: walillahi al-asma'ul husna. Allah ayina amannya amalungi, fad'uuhu biha, mumusabe nago. Amannya ga Allah ago 99 ge yatubuulirako ne gaataatubuulirako ge gasinga obungi, bw'oba ogasomye n'ogategeera n'ogakolerako, imaani yeefunamu ku maanyi. يقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بكى صلى الله عليه وسلم قامت: إن لله 99 اسما الله ينا من يتشند ممويندا من أحصاها أباغا كتة دخل الجنة أينجر الجنة. سي مجرد حفظ سيغا كواتبقوا سمتوي. فمعرفة أسماء الله تعالى وكسما من يغا الله نوغا تغيرا wa ma'rifatu ma'aniha, n'okutegeera gategeeza ki? Thumma al-amala biha, n'ogakolerako. Taqtadihi min a'zami asbaabi ziyadati al-iman, kyekimu ku byongera imaani y'okulinnya. N'olwensonga eyo mbakubiriza mufeeyo nnyo okusoma amannya ga Allah tabaraka wa ta'ala n'okugategeera gategeeza ki? Kijja kuyambako ku imaani zammwe. Ensonga eyokusatu mu byongera ku imaani zaffe, at-ta'ammul fi sirati nabi sallallahu alayhi wa sallam al-karim. Faayo nnyo okumanya ebyafaayo bya Nabi Muhammad. Ebyafaayo bya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bimala bumaze omuntu anoonya imaani ye. Fa inna at-ta'ammula fi sirati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hadihi, bw'osoma ku bulungamu bwa Nabbi, wa adabihi n'empisa ze, wa muamalatihi n'enkolaganaye n'abantu, wa jihadihi n'engeri gye yalwanamu mu kkubo lya Allah, wa badhlihi wa ataihi n'obugabi bwe,
وغير ذلك من أعظم ما يزيد الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. mwine ekyokulabirako ekirungi mu mubaka wammwe. Yeeyisanga atya? wa innaka la'ala khuluqin adhim. Muhammad gwosinze empisa ennungi, ayagala imaani yo okufuna mu kumbavu. Genda osome nabbi wo yeeyisanga atya, empisa ze nnungi ne bakyala be, empisa ze nnungi ku mirimu, empisa ze nnungi mu society okutwaliza wamu zimala bumaze omuddu imaani yo okubeera nga erinnya olw'okufumintiriza ku mpisa z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ensonga endala, maarifatu mahasini ddiini lislam. Omusiraamu yenna ayagala imaani ye ebeere nga erinnya ateekeddwa okumanya mahasini lislam. You have to be proud. Oteekeddwa okwenyumiriza mu kkula ly'obusiraamu. Omuntu abeera mu busiraamu nga tamanyi nti ayina aghla shay'in, ayina ekyebbeeyi. Yensonga lwaki tuzannyazannya bwe tutyo okubeera obubeezi omusiraamu kyabbeeyi gy'oli akhi lkarim. Faddiini lislam kulluhu mahasin. Busiraamu bwonna okuva gye butandikira bujjudde ebirungi ebitagambika. Idha nadharta ila al-ibadat satajidu annaha akmalu al-ibadat wa ahsaniha. Tunuulira ensinza gye tusinzaamu, ensaala gye tusaalamu, empaayo gye tuwaayo, ibaada z'obusiraamu ze zisinga zonna mu nsi yonna. Teriyo society yalungiwanga busiraamu. Wa idha nadharta ila al-aqaid satajidu annaha asahhu al-aqaid wa aqwamuha. Aqida yaffe y'obusiraamu tukkiriza annahu la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah. Ffe tugatta ku Allah, tolabanga ye aqida esinga. N'osanga oli ayina obulira ng'asinza bulira bw'abaana. Imagine omuntu ategeera obulungi n'osinza obulira, abalala basinza ensozi, abalala basinza ebifaananyi. Tolabanga aqida y'obusiraamu ye yebbeeyi ku aqida zonna. Tekikumala bumaze imaani okulinnyamu. Wakadhalika adab, empisa z'obusiraamu akmalul akhlaq wa ajmaluha, ze zisinga empisa y'omusiraamu. Musiraamu ng'oggyeko embeera ennaku zino, omusiraamu ye yateresebwanga, omusiraamu ye yeesigwanga, omusiraamu ye yasalanga emisango ku kyalo. Kale kimala bumaze to be proud. So fannadhuru ila hadhihi almahasin, buli weetegereza ebirungi ebiri mu busiraamu, yazdadu alabdu lihadha alhubbu lihadha ddin. Ebiseera byonna omusiraamu buli watunuulira ebirungi ebiri mu ddiini ye yeeyongera okugyagala. Wa iqbalan alayhi, n'ayolekera eri obusiraamu bwe. Wa amalan wa sa'yan wa tatbiqan, n'abeera nga ateeka mu nkola obusiraamu bwe. Olwo imaani terinnye. Buli wenyumiriza mu busiraamu bwo ne wenyumiriza mu swala ettaano n'obuyonjo obuli mu busiraamu kijja kukuyamba okubwagala ennyo. Bw'ona obwagala ennyo ng'okola nnyo ebyo bigamba okukola nga imaani efunamu embavu. Ensonga endala, qiraatu siyar as-salafu salih, okusoma ebyafaayo by'abalongoofu abatusooka. Inna qiraatu siyar as-salafu salih kasiratu Abubakari wa Umar wa Uthman. Buli wosoma ebyafaayo bya Abubakari ne Sumaani wa sairi sahaba, ne basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa sallama ne battaibiina. Qiraatan ta'ammulin wa tadabburin, buli wotunuulira history waabwe, engeri gye baalwana mu busiraamu buno bubeerewo, engeri gye baakubwamu, gye baabonaabonamu, ng'obisomye n'okusoma ddala ng'obijje ne ku muntu omutuufu. Ate mbakubiriza bwe mbanga musoma ebyafaayo mubisome ku bantu abatuufu, mwewale ebikyamu mu byo n'ebituufu mu byo mubeere nga mubitwala. So yaziidu iman, buli woosoma ebyafaayo byaba sahaba obeera nga ddala ofunamu. Ensonga endala erinnyisa iman, atta'ammulu fi ayati llahi alkauniya. Omusiraamu ayagala imaani yeerinnye. Tunula environment ebikwetoolodde byokka bikumala bumazi okumanya nti waliyo omutonzi. Byokka tunulira ensozi, tunulira emiti, tunulira Allah afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Ebyo nabikumala bumazi
engeri Allah gyatondamu ensozi, engeri Allah gyatondamu ensolo, bikumala mu mazzi. Min ashjar, emiti, wal jibal, agasozi, ebiwonko, al awdiya was sama, eggulu, emunyenye, bikumala mu mazzi okubeera nti omanya nti waliyo omutonzi. Ekyo nno wa ghayriha mimma yazidu fil iman, bikuyamba imaniyo okweyongera. Bal law ta'ammala al insan fi nafsihi, ng'ovudde ne kubiri ebikuli ebbali, weetunuulire gwe kennyini, weetunuulire akhil karim, Allah engeri gye yakusondamu fi ahsani, mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi. Laqad khalaqna al insan fi ahsani taqwim. Allah tugamba mu Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun, wekennyini weetunuulire weerabe. Alhamdulillah, twebaza Allah yatonda mu kifaananyi n'atatufaananya bisolo. Allah agamba mu Qur'an, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Sayajidu annaha tazidu al-iman wa taqwihi. Omuntu bw'otunuulira ebikwetoolodde ne weetunuulira gwe kennyini kikuyamba imaniyo okweyongera. Omumanyi omu agamba, walillahi fi kulli tahrika wa taskina abadan shahidun. Byolaba byonna ebyetoola mu nsi mutuufu bujulizo obweyolefu. Wa fi kulli shay'in lahu aya, na buli kyonna kyolaba mu nsi muno kabonero. Tadullu ala annahu wahidun, biraga nti Allah ali omu. Ensonga esembayo mu bintu ebirinyisa iman, ta'atullahi wa imtithali amrihi, okugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Twakirabye nga tutandika omusomo gwaffe nti imaani yene erinnya nnyo n'okugondera Allah. Akati basahaba bannabbi twabalabye nga bakubiriza bannaabwe babeere nga bajja imaani zeeyongereko. Fal iman yazidu biibadati llah, imaani erinnya na kusinza Allah. Ibada nga ki? Ng'esswala. Tosobola kuba na imaani nga tosaala, tekisoboka. Wazzaka, n'okuwaayo mu kkubo lya Allah. Wassadaqa, n'okutola saddaaka. Ne tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, byebirinyisa iman. Wa tilawatul Qur'an, n'okusoma Qur'an. Wa ghayriha, n'ebirala. Fa bita'ati llah, mu kugondera Allah. Wa bimtithali awamirihi, n'okuteeka mu nkola Allah byagamba. Yaqwil iman, bizza obujja iman. Wa yazdad, iman neberanga eyeyongeramu. Emirimu gya mirundi ebiri gy'osobola okukola iman neyeyongera. Waliwo a'malul qalbiyya, emirimu nga gya mu mutima, teri agenda kukebera mu mutima gwo akhil karim, nga al khawf, okutya, bw'obeerawo ng'otya Allah tabaraka wa ta'ala. Warraja, n'okusuubira. Mbadde nsomako ku mukutu ogumu olwayo sheekhe n'agamba nti tosobola kubeera na imaani ntuufu nga weeraliikirira ebijja mu maaso. Omuntu yenna ayina obwesige mu Allah, fiizi wa ttaamu ejja tamweraliikirira kubanga si busobozi bwo. Kati a'malul qalb, okubeera nga oyina yaqiini mu Allah, kye kimu ku emirimu gy'omutima. Wal hubb, okwagala Allah tabaraka wa ta'ala. Wal khashya wal inaba, okutya n'okwolekera Allah gyali. Wa tawakkul, n'okumwesigamirako Allah tabaraka wa ta'ala. Waliwo ate emirimu nga gyo gya lulimi. Mathal at-tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Waliwo ate emirimu al-a'malul jawarih, emirimu egirinyisa iman nga gya biyungo, nga ki? Nga sadaqa, ng'esswala, ng'ezzaka. Wal amru bil ma'ruf, guno omulimu gwennyini gwe tuli mu kukola kati, ogw'okubalagira okukola obulungi, gimu ku mirimu gy'ebiyungo. Fa hadhihi al umur, ebyonna tazidu al iman, byongera imaani y'omuntu. N'olw'ensonga bannange mbagambye nti ensonga esooka erinnyisa iman, okusoma irimu y'obusiraamu, okusoma hadisi z'omubaka, okuyitiriza ennyo okusoma Qur'an. Ekyokubiri, okumanya amannya ga Allah n'amakulu gaago. Ekyokusatu, okubeera nti osoma ebyafaayo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Ekyokuna, okumanya obukulu bw'obusiraamu.
okumanya enkizo y'obusiraamu ku society endala kijja kukuyamba okubeera nga wenyumiriza mu busiraamu bwo n'okukola buli siraamu kye butugamba. Okusoma ebyafaayo by'abasahaba, okwetegereza n'okufumiitiriza ku bikwetoolodde ne mu ggwe kennyini kikuyamba ddala okumanya nti ndiko omutonzi wange, n'oyongera okuteeka mu nkola bye yaggamba. Ngambye ekirala, okukola emirimu Allah subhanahu wa ta'ala gy'agamba okukola ng'esswala, nga hijja. Tugenda mu hijja kati, wawaddeyo akasente, tusaba Allah ffenna atwanguyize okukola ibaada eyo. Abooluganda, nga tumaze okulaba ate ku nsonga ezo nno zirinyisa imaani. Nakugambye, Abu Darda agambye nti buli lunaku olukya beera n'akapima wekennyini, tula wotudde wakaawo weepimemu, nyimiridde ntya mu imaani yange. Waliwo ate ensonga ezissa imaani, era weepime, bw'obanga oyina bino manya imaani ye egenda kupunguuka. Ensonga esooka aljahlu, obwo nno bulwadde. Tubagambye wali okusooka nti al-ilmu, okumanya. Hal yastawi alladhina ya'lamun, abange bafaanagana abamanyi n'abatamanyi. Enkola y'obusiraamu ey'oyo amanyi obusiraamu n'atabumanyi tezifaanagananga. Kati ebimu ku bissa imaani z'abaddu bwe bubuyabuya, okuwangalira mu busiraamu nga tosoma, nga gwokola abalala bye bakola, okola byabajjajja bye bakolanga. Lwaki teweefaako naawe kati oli jjajja, naawe njagala abazzukulu bo bakole ebibyo ebituufu, gwe nga jjajjaabwe, va ku byajjajjaawo. Waljahlu diddu lilm, obutamanya ye opposite y'okumanya. Fakama anna alilmu yazidu fil iman, fakama anna alilma yazidu fil imani wa yuqawwihi, nga bwe twagambye nti okumanya kwongera ku imaani y'abantu. Wakadhalika aljahl, n'obubuyabuya. Wa qillatu ilm, n'okuba n'erimu entono. Omuntu asobola okuba nga yasomako n'abaako we yakomya okumanya, n'abaako byakola olw'okumanyako okutono, n'alowooza nti imaani olw'erinnya. Nedda, oteekeddwa okufuna okumanya okujjuvu ku ibaada gy'okola, ogikolere kumanya. Ojjukira bannabbi ba Allah baabanga bakoowola abantu baabwe nga basika nabo omuguwa, naye baabakomekkerezanga nti bannange musika naffe omuguwa, ekibatawaanya butamanya. Wulira nabbi waffe Musa alayhi salaamu, abantu be yali atambula nabo, naga nti ij'al lana aliha. Nabbi waffe Musa, tufuniyo katonda, tulabe ne bali balina katonda waabwe. Qaalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Nabbi Musa baga nti ekibatawaanya butamanya. Abantu bangi wane waffe basinza ebitali Allah, basinza waffe gyembeera. Waliwo abantu basinza ejjinja, bajja ne baliwaka amata, bakazi ne bakuba kulya amabeere nga balisaba. Kiki ekibatawaanya? Aljahalu. Oyinza okuba nga okola shiriki naye ng'ekikutawaanya butamanya. Wulira nabbi Luutu, waluutan idh qaala liqawmihi atatuna alfaaxishata wa antum tubsiruun ainnakum latatuna alrijala shahwatan min duni nnisaa bal antum qawmun tajhaluun. Nabbi Luutu, abantu be baali bakola ebikolwa bya Sodome, naye yabagamba nti ekibakoze ebyo butamanya. N'olw'ensonga eyo ojja kusanga omusiraamu ng'alina byakola, oluusi akola bidaati, oluusi akola shiriki, oluusi agwa mu madhambi, naye ng'ekimutawaanya butamanya. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku nabbi Ibrahim, yamugamba agamba abantu be, qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Abange mmwe abatamanyi muŋŋamba nsinze Allah nga musinzizaako ebirala, olw'obutamanya bwammwe naye ngoberera ebyo. N'olw'ensonga eyo ekisobola okuyamba omuntu imaani y'okufunamu ku mbavu kwe kwerwanako ave mu butamanya. Faljahalu, obutamanya, ra'su dda wa asaasu lmusiiba,
mu musiiba emintu gyafuna mu nsi muno omusiiba gw'obutamanya weerwaneko muganda wange. Fa indama yajhalu al-abd diina Allah, buli woobeerawo ng'ebintu by'eddiini tobimanyi, wama yuqarribu ilayhi yansha'u an dhalika fi'la al-ma'asi, yensonga lwaki tugwa mu byonoono bingi. Olina omusanga n'omubuuza waayi lwaki okola kino, gwolabye enkoze kabiiki, kizibu kyenkoze, ekizibu ky'olina butamanya. N'olwensonga eyo twerwaneko baganda bange tuve mu butamanya. Ensonga ey'okubiri essuuza omuntu imaani ye al-ghafla. Ghafla kitegeeza bugayaavu. Fa idha ghafila al-insan amma khuliqa lahu da'ufa imanuhu. Omuntu buli weogayaalira ekyakutonza, Allah atugamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah yakutonda kumusinza. Kati buli wogayaalira kino ekyakutonza, imaani yo ebeera ekakkana. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yavumirira nnyo, yatwekesa nnyo obugayaavu, era n'atugamba tubuveeko. Wabayyana rabbuna fi kitabi annahu sifatul kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti ekikolwa ky'obugayaavu kino kikolwa ky'abantu abawakanyi. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, suratu Yunus aya 92, wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Abantu bangi bagayalira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum an akhiratihim ghafilun. Bamanye ebyokunsi n'ebyakhira bagayaavu gye bali, kitendo ky'abantu bawakanyi. N'olwensonga ya akhil karim weewale nnyo obugayaavu. Falghafla, obugayaavu, wahiya sahwa daa'un khatirun, daa'un bulwadde bwakabenje, yusibu al-insan bwe bukukwata, wa yub'iduhu an dhikrillah, oviira ddala kwogera ku Allah olw'obugayaavu. Wa an imtithali amrihi, omuntu n'atasaala lw'obugayaavu. Waliwo omuntu atasadde subuhi lw'obugayaavu. Waliwo omuntu nga adhikaari z'okumakya tewazisomye lw'obugayaavu. Tosadde salatu layli lw'obugayaavu. Dhukira inda nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulun kana yaqumu al-layl, waliwo omusajja ku mulembe gw'omubaka yalinga azuukako ekiro n'akivaako. Omubaka n'amugamba nti ya rasulallah, gundi yali asaalako ekiro naye yakivuddeko. N'agamba nti dhaaka rajul, musajja oyo baala shaytaanu fi udhunayhi, sitaani yamukojobera mu matu. Kitegeeza ky'obugayaavu n'otasaalako na kiro, imaani tesobola kulinnya ng'oli mugayaavu. Gw'atasaala kiro, gw'atasoma Qur'ani, gw'atagendako mu ddalasa, olowooza imaani n'erinnya nakugula kanzu nakakaaya, tebakulimba. Ensonga endala essuuza omuntu imaani ye al-i'raad, okwesamba amateeka. Ku mukutu guno gwennyini musomerako ebintu bingi, naye omala obisoma n'olekaawo. Ogenda mu ddalasa ezitagambika, olina teepu ewaka. Naye singa twali tukola ebyo bye batusomesa, imaani zaffe zaalirinnye, twali badde b'amaanyi. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, walaw annahum fa'alu ma yu'adhuna bih lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Singa mwali mukolera ku ebyo bibasomesebwa, imaani zammwe zaalirinnyeemuuko. Allah yali banywezezza, naye okyamuka wano nga basomesa, era ofuluma imaani erinnye, olufuluma ebweru n'okola ebirala. Imaani zirinnya nnyo mu kisiibo. Lwaki imaani yo tosaba Allah nga Abu Dawuda nga bwagambye, yasabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala imaani ye ebeerenga waggulu. Imaani yo erinnya nnyo nga tovudde ku ebyo bye bakugamba. Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza, atwekesa nnyo okuva ku mateeka ge, n'agamba nti era ekikolwa ekyo abakikola Allah mulungi wa kwesasuza gye bali. Fal-i'raad amma amara Allahu jalla wa ala bihi min sifati al-mujrimin, bikolwa by'abantu abajeemu, alladhina yantaqimu Allahu minhum, abo Allah beyesasuza gye bali. Waman azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun.
Allah subhanahu wa ta'ala yeesasuza eri abo abonoonyi. N'olw'ensonga eyo bwe bakusomesanga ekintu kyonna sala amagezo kiteeke mu nkola. Bw'onookiteeka mu nkola nga imaani erinnya, bw'onookisuula omuguluka nga imaani egwa. Fala yanbaghi li'abdin indama yasma'u kalama Allah أو يسمع حديث رسول الله أن يعرض عنه بل الواجب أن يقبل على طاعته وامتثاله واتباعه. باباكو سمسانge etteeka lyonna erikwatagana ku Allah n'omubaka we teeka mu nkola imaani ejja kulinnya. Waliwo hadithi eno mpanvuko sijja gimalayo yonna. Hadithi ya Abi Waqid al-Laythi رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمبك صلى الله عليه وسلم يليات الدم مجزكتي نوابيرا وابسجب بيري فأبسجب ستبجى إلى النبي محمد صلى الله عليه مجزكتي ميالي وذهب أبابيري باتو رمبك ويلياسو مسزا آتي أمو يسمبي يدل ملايني وانو owokubiri yatuula bbali omulala yatambula n'agenda. Baali abantu basatu ne bayingira mu ddalasa. Omu yasembera kumpi omubaka waali, omulala yatuula bbali. Bibeerawo mu mizikiti osanga seeka asomesa ng'ayina abantu basatu naye nga waliwo omulala yaali eri ali mu kunyiga ssimu aseereza, omulala n'akwata engatto n'agenda. Omubaka kwe kubaga nti abange ala ukhbirukum ani nafari thalatha, mbabuulireko ku basajja bano basatu abazze amma ahaduhum fa'awa ila Allahi fa'awahu, omu yazze eri Allah tabaraka wa ta'ala n'atuula wano mulayini wetusomeseza ne Allah n'amuwa obubudamu. Wa amma akhar, omu istahya fastahya Allahu minhu, yekwasize esonyi n'atuula eri bbali ne Allah n'amulekerayo. Wabawo omulala wa amma akharu fa'arada Allahu anhu, omu yeesambidde ddala olutuula awasomesezebwa ebigambo bya Allah ne Allah n'amuleka. Ebyo bibeerawo ne mu mizikiti gyaffe. Omuntu asanga abantu bali mu kusoma Qur'ani n'abeegattako, omulala ate asanga abalala basoma Qur'ani nadda ebbali, omulala ate n'asanga abasoma naye etambulya n'agenda. Kale ono atuddewo n'atakuba mabega bigambo bya Allah wabbeeyi nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. N'olw'ensonga al-i'rad, okwesamba ebitusomesebwa nsonga nkulu nnyo essa imaani zaffe. Bw'osanganga wali abasoma beegatteko, bw'osanganga ebigambo bya Allah nga bikubuuliddwa biteeke mu nkola, imaani ejjafunamu ku mbavu. Ensonga endala an-nisyan, okwerabira. Abange twerwaneko tuleme kubeeramu abo abeerabize nnyo. فإذا نسي العبد بلويرا بيدا ما أمر به ضعف إيمانه إيمانيو بلويرا بيدا الله بيقول عليك كوكولا نويرا بيدا سوالتانو نويرا بيدا كسماي واكري آية بيري بلونكو إيمانيا ينجبوكا والنسيان okwera bida kubi nnyo toteekeddwa kubeera nti obeera mu bantu abeera bize abasukkiridde, naye waliwo abantu abeerabira nga akigenderedde n'okwerabira waliwo Allah kwatusonyiwa okw'obutonde. wala takunu kalladhina nasu llaha fa ansahum anfusahum, Allah agamba tembeeranga mu abo abeerabira Allah naye n'abalekerayo, temweberanga abeerabize. Wabula waliwo okwerabira okw'obutonde kutusaba Allah ebbanga lyonna, rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana. Ali Allah oluusi twerabira, oluusi tusobya, ayi Allah tusonyiwe byetukola nga twerabidde, naye tobeera mu abo gwe nga weekwasa kwerabira. Neerabidde okusalako ekiro, neerabidde okusiiba olw'emmande. Lwaki weerabira buli kaseera? Imaani ejja kukka. N'olw'ensonga bannange, ensonga endala mu nsonga ezissa imaani zaffe, fi'lu lmaasi wartikabi dhunub. Omuntu kasitayitiriza okukola ebyonoono, imaani ekka. fakama anna al-imani yazidu bit-ta'a fahuwa yanqusu bil-ma'siya. Imaani nga bwe twagambe nga tutandika omusomo gwaffe nti erinnya na kugondera Allah erekka n'okumujeemera. Amadhambi mangi nnyo, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagatubuulira
n'atubulira mugo amanene n'amatono gesigenda kunnyonnyola kati, naye kisaanidde eri omuddu okumanya amadhambi n'ebimusuula mu madhambi ago abeere ng'ageewala. Nabbi waffe Muhammad thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam fi lhadith akhrajahu Tirmidhi qala inna al-abda, ombaka yagamba idha akhta'a, omuntu kasitayitiriza okukola ebyonoono, idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatu sawda fa idha huwa naza'a wastaghfara wa taba saqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ran alladhi dhakarahu Allah tabaraka wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Buli woyitiriza okukola amadhambi Allah subhanahu wa ta'ala atonyiza ku mutima gwo kaddooti akaddugavu, ombaka bwatugamba paka wotuuka ekiseera omutima ne guddugalira ddala. Allah kyagamba nti bal rana, balina ekintu ku mutima ekyo ekibalagira okukola amadhambi. N'olwensonga eyo weerwaneko obeere nga tokola madhambi, kijja kuyamba imaani okulinnyamu. Waliwo ensonga endala eno nga si yaffe ya mbutonde, annafsul ammaratu bisu, muggwe kennyini olabira ddala nga imaani yo bwonkugambye okwepimamu weepimyemu, n'olabira ddala nga imaani eno eyange empunguufu. Kituufu lwaki nga ogezaako okukola biri byonna bye tugambye naye nga waliwo ekikupika okukola ebyonoono. Allah atugamba mu Qur'an, inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna nafsa la ammaratun bisu', inna nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi. Omutima guno muggwe mulimu ekikulagira okukola ebyonoono okujjako yo Allah gwaba asaasire. Tusaba Allah atuyambeko. Ebimu tubigwamu si lwa kwagala, naye nga muffe mulimu ekitutuma okubeera nga tukola ebyonoono. N'olwensonga eyo Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu khutuba ze yasabanga nnyo Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga amutaasa ekyo ekiri mu mutima gwe ekimulagira okukola amazambi. Era okimanyi omubaka buli yalinnyanga ekituuti yagambanga nti alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Omubaka buli yalinnyanga ekituuti yasabanga nnyo Allah mutaasa obubi bw'omutima gwe. Bakhatibu buli balinnya ekituuti basome ebigambo ebyo, fasta'adha min sharri nafsi wa min sayyi'il amal. Omubaka yasabanga nnyo Allah amutaase ekyo ekiri mu mutima ekikyamu. Era mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasomesa sahaba ito Abu Bakar Siddiq abeere nga agambanga buli ku makya n'olweggulu edduwa eno njagala ogiwandiike, na buli wagenda okwebaka yamugamba nga soma edduwa eno buli lwaggulo ne ku makya na buli wobanga ogenda okwebaka. Yamugamba atya? Yamugamba gwa Abubakar nti Allahumma alima alghaybi wash-shahadati fatira as-samawati wal-ard rabba kulli shay'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ في الصباح والمساء وعند النوم من شر نفسه. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yalagira Abubakar yabeerenga buli ku makya asaba Allah mutaasa obubi bw'omutima gwe. Fa inna nafs, kubanga omutima gwe gwennyini gwandaba, ta'muru al-insan bisu. Naye weebuuza oba kiki ekindetera okukola bino? Saali mwenzi, saali nina ekintu. Kati saba Allah buli ku makya akutaasa ekyo mu dduwa gye mbawadde. N'olwensonga bannange tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna atutaasa obubi bw'emitima gyaffe. Waliwo ate ekirala era ekipunguusa imaani yaffe, wali twogedde ku mutima gwe kennyini. Osobola okubeera awo ng'ekizibu kya imaani yo ye gwe kennyini,
nga ziri ensonga zonna mu ddalasa osoma naye nga ddalasa tezikukyusa, Qur'ani ogisoma tekukyusa. Ate ng'oli musajja muyivu wasoma, wandibanga ekizibu kiri mu ggwe. Ate waliwo ate ekizibu nga kiva bbali ye sitaani, wa huwa akhtaruha wa ashadduha dararan. Fashaitan huwa aladdu a'da'i al-insan, aduyi waffe atusuuza imaani yaffe ye sitaani eyo. Allah mwogerako n'agamba inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Sitaani ebbanga lyonna akowola abantu be abeerenga afuna ejje ly'anaagenda nalyo mu muliro. وقد حذر ربنا جل وعلا الله سبحانه وتعالى تويكس الستاني ناغامت يا أيها الذين آمنوا أبانج موابكرزا لا تتبعوا خطوات الشيطان تمقبل لما كبغ الستاني ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ستاني بانغ يونا أيغال بسو زيماني زموي أباكوزا بيشام مجيوالي. Nolwensonga bannange biki sitaani mwekwatire nnyo. Essookera ddala ayajilisa al-insan, ekutuulira buli kkubo mw'otuula, buli kkubo lyo eryakalungi, ekugamba nti kumakya kuno genda ku mulimu naawe, adhikaari zikulubisa, Qur'ani ekumalira ebiseera. Allah subhanahu wa ta'ala ajogera nti yagamba la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نولو nsonge bannange nga tumaliza omusomo gwaffe, ensonga ezo tubawadde barakallahu fikum zikuyambako okubeera nti imaani yo erinnyamuuko. Weewale ebyo, sitaani gyewale. Saba Allah akutaasa kiri kye twogeddeko, sharri nafsik, obubi bw'omutima gwo. Allah subhanahu wa ta'ala beranga omusaba akuyambeko okwewala amadhambi nga bwetogeddeko, okwewala okubeera omwerabize ennyo, okwewala al-i'rad, okwesamba amateeka ga Allah, al-ghafla, obugayaavu, al-jahlu, n'obutamanya, wa akhiran ekisemberayo ddala mu bitusuuza imaani zaffe barakallahu fikum, ekigambo duniya. Imaani zaffe ekisingo zisuula ad-dunya. الدنيا نسأل الله العفو والعافية. سبحان الله tuyamba tuyise bulungi mu nsi eno etusuuze kyatutondesa naddala kasiteetuuka ng'edduniya ekuli ku mutima wano. buli wolulunkani yenye edduniya imaani naye epunguuka. yonsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala hadharana min al-iftinani biha ashaddu tahdhir. Allah twewaza bannange okubeera nga edduniya etutwala. Qala Allahu ta'ala, wekiba Allah tugamba mu Qur'an, i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله تلقى آية يونتي الدنيا تشيغيازا ekusuuza ibada nyingi naye kulaga nti obulamu bw'edduniya buno bwe businga obulungi gy'oli naye kulesaayo okukola ibada imaani nekka. wa inna mimma yu'inu al-'abdu an idraki haqiqati ad-dunya waz-zuhdu fiha wa talabu ma 'inda Allah wa ad-dar al-akhirah amrani. bino bitwale nga bikulu nnyo gwe atwala edduniya nti kikulu gy'oli. ekisookera ddala an-nadhuru fi ad-dunya وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها وأن العبد سيفارقها إما عن قريب أم بعيد. تيكا مبونغوبو nti edduniya eno olwaleero basobola okubika byonna n'obirekawo
kale gwawo mangu. Allah agamba nti mata'ul ghurur, kigayaza. Ekyokubiri an-nadhuru fil akhirah, obwanga bwonna bwolekeze Allah. Wa annaha atiyatun amma qarib. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وأنها دار القرار وأنها خير وأبقى. فإذا تأمل العبد في مثل هذا انتفع أعظم الانتفاع. buli muntu wateeka mu muwongo gwe nti eduniya evaawo mangu ate akhira yakusigalawo, kikuyamba okukola ebyo ebitagenda kuggwaawo ye akhira. Akhiran, ekisemberayo ddala ebitusuuza imaani zaffe abampuliriza n'abandaba, qurana usu, oyina abantu b'olinaanye yandibanga balo oba mukyalawo yakusuuza imaani yo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti arrajul ala diini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Faayo nnyo mukwano gwo yandibanga mukwano gwo akugamba kugendako mu mazina, yandibanga mukwano gwo akulagira kubeera ng'okola bikyamu. ولهذا ينبغي على المؤمن ألا يصاحب إلا من تعود من صحبته عليه بالخير والنفع في دينه وأن يحذر من مخالط كل أحد. weewale nnyo okuba n'emikwano emikyamu. Mikwano gikutwala mu buruda, gikutwala mu mawuledi, gikutwala mu dduwa, mikwano mifu. Beera n'emikwano egikutwala mu kusoma Quran, gikutwala mu adhikari. Kubeera nga basahaba batugambye ta'alaw nu'minu sa'a. Yaqulu Fudayl bin Iyad laysa limu'minin an yaq'ada ma'a kulli man sha'a. Sahaba agamba ono rahimahullah atugamba nti sitosaanidde musiraamu okubeera nga buli gw'osanga otula naye. Abagenda mu nnyimbe beebo, abagenda mu ddalasa beebo, gwe toyina woogwa. Beera n'emikwano nga gikugolola bugolozi. Wa yaqulu Sufyan rahimahullah laysa ablagu fi fasadi rajul wa salahihi min sahibin. Teri kyonoona muntu nga mukwano. Wa kana yaqulu Abdullah ibn Mas'ud i'tabiru nnasa bi akhdanihim fa inna al-mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu. N'olwensonga eyo nga tumaliza saba Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna atulongoseza eddiini yaffe. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atuyambeko ku imaani zaffe. Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyize ibada eziyambako ku imaani zaffe okulinnya. Allah atuggirewo butamanya, tubeere nga twerwanako. Ensonga ezo baganda bange buli omu abeereko waaziwandiika. Nsonga ki? Buli kumakya keeda weepimemuko nyimiridde nti singa ngenda olwaleero. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha mu'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli sharr. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي إيماننا ويزداده وأن يجدد الإيمان في قلوبنا ويجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. عقال بيغامبه ebyo osogena mu risala eno ya Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badri hafidhahu Allah. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.